Namwandu Nakirembe Margaret yasobedde oluvannyuma lw'abooluganda lwa bba musaayira emmere ne bamugoba ku ttaka bbo omugenzi Yusuf Mabirizi kwe yamuleka n'abaana be ng'ono mutuuze ku kyalo Nakoosi mu muluka gw'e Namuyenje mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti ey'e Mukono. Alina ekyennakulabye ng'alina ekyennamusera alina ekyebugerere alina n'ekyenakoosi alina n'emubende eke zisoba 10. Era bazirina abo abaana babirina mu ngalo zaabwe. Kati batugamba mbufe batujje wano batutwale emubende. Era oyo omwami yali awo yagamba namubabuuza ku Lwokutaano ne mbagamba bassebo gye muva mututiigomyako ki abakiga baabalema okujja ku ttaka ly'emubende musazeewo okujja kutigomyaffe. Nakirembe n'abaana be balumiriza Mugalasi Dennis ne Kawuma James okwekopana n'akabinja k'abakifesi ne babalumba olwo ne babakolako effujjo erya buli kika omuli n'okubasaayira olusuku lwa yiika 2 n'ebirime ebirala. Abaana bategeezezza nti ettaka kwe bagobaganya lyali lya jjajjaabwe omugenzi Eriyazaali Mukasa nga ye yali wa kitaabwe n'amuweerako n'ekyapa. Ffe we agenda okufa yalekawo jjajjaffe azaala abo abatutawaanya. Tata waffe alina ebiwandiiko nga bakolagana ne taata wo Gula Naakulabye era taata waffe teyasituka kulumba maama we wali jjajjaffe oyo n'abeerawo batabani be ne bamutundirawo abatutawaanya. Taata waffe teyasituka kugenda kukaayanirawo ng'ate ebiwandiiko byawo yali abikola ki abirina olw'okuba nga taata we yali amaze okussaawo maama we n'amulekawo. Jjajjaffe n'akwata taata waffe n'amuteeka wano nti awo weewuwo era buli kintu kyonna ekibale kigendanga mu maaso wano nga kitambula. Nga jjajjaffe akyali mulamu nga ne kitaffe mulamu yawandiikiranga kitaffe ebbaluwa ng'amusaba nti njagala kujjako eyo mpa ey'omuti ekikakasa nti taata we yali amaze okukola ki okumuwaawo era n'amuwa n'olukusa olukyusa ekyapa okukiteeka mu mannya ge era ekyapa kya wano kiri mu mannya ga muzeeyi waffe ffe we tukulidde. Naluke Eve nga naye mulekwa wa Yusuf Mabirizi agamba nti ku ttaka lino kwe bakulidde era nga jjajjaabwe yagabira buli mukyala n'abaana be ng'alumiriza abakulembeze ku LC esooka n'ey'okusatu okwekobana n'abalabbayi ne babatulugunya kussa n'okutunda ebyobugagga bya jjajjaabwe omuli n'ettaka ly'e Nankulabye mu Kampala. Kuba jjajjaffe yalina ebifo bingi nga buli mukyala gw'awasizza amukola ki amuteeka ku ttaka lyamutaddeko oba poloti oba ttaka naye nga gyebiri mu ggwanga wano awangi. Kati naye muzeeyi wamala okufa ne tumala ebbanga lya myaka 2 nga tetunayabya lumbe bwe twamala oddwabya ne batandika ag'ekkobe Enaakulabye ne tutuukayo. Kati era oyo n'atunyonyola ye tagaba ttaka ow'ekkobe akole ki mututeeseganye kubanga bo byakuteesa ne tudda ne tuteesa n'abo abaana ba jjajjaffe ne tuddanga ne tuteesa nabo naye leero we muteesa kino mugenda owulira nga tuli we mutuula nti muteesa ng'ate mugenda owulira nti baba LC babaleetedde ebipapula bya LC babaagala seetanazi. Bwe twogeddeko n'amyuka ssentebe w'ekyalo kino Kimba Sulaiman akasizza ebyokusaawa emmere ya Nakirembe wabula kino akitadde ku bakulembeze banne nga bwe tutuuseewo ku woofiisi za ssentebe tusanze taliiyo. Bwe twogeddeko naye ku lukomo lw'essimu bino abyesammudde. Kwetonda olw'abakulembeze bannange kyoba oli awo waliwo obulagajjavu mu mbeera y'okukuuma famire eno naye mulundi guno tusitudde tugenda kubeera nga wakiri okutta famire eno naffe mujja tutwaliramu era tulabula obubinja bingi obwo obupangisibwa okuva mu bitundu ebyenjawulo okubeera nga bajja balaamye. Omulundi guno tetugenda kuddamu kukkiriza fujjo lifaanaganako bweriti. Ye Mugalasi Kosa ne munne Kawuma be balumiriza bwe batwe balambuludde ku nsonga eno. Omugenzi bwe yafa yaleka kiraamo ttaka eyo ayigabidde Yusufu Mabirizi kubanga si ebyobugagga bika byakola ki yaleka bwe twafuna leetazi twalina okutwala obuvunaanyizibwa okugaba ettaka. Ebintu ebimu abantu abamu batugamba nti ensonga z'ettaka ffe ng'abakulembeze b'ekitundu ensonga ezimu zibeera nzito omukko. Abantu abo bagenda ku poliisi ne bafuna n'ebifarensi namba bagenda ku poliisi eseeta Nazigo
era osi yankubira munangamba abantu bagenze ne balipootinga keesi ya Malaysia Sudan properties ne babawa reference number ne balipootinga osi salako n'ebintu byabagamba nga osi kubanga nze osi nali ku ddwaliro naye yankubira. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.